Again, Jowie, I will post it. Jowie, you need to work. Jowie, you need to do this. Jowie, you need like nganga baby to having a taco. Then Navilanga like. Then we call it singer Olabae, just to the Mavega. So, but now I gave you Navi. You're going to Jowie what you go. Yeah, man, I tell a life young and bunch of very private. Banange Joe. So binonga te govika ko. Chuchu nanga tavika ko. Kati mchikola mutya? Ngawe nkuba. Oli wano tudde ku National TV eno BBC ya. Chimanyi kwentu de. And you're accepting love from your fellow girl. Eh? Are you really? As I told you, love life young and private. Love life. That's why internet what like anything over argument, sit down on TikTok. Yeah. So kumbuze chilala. Naye kati banange sompi na abera atya. Chiringanga wono genda ngobuga. Chiringanga wono bera ne bawo. Sigenda kujja kubuza nti munna yaziti. Ebyo bitegereke kensi yonna ebiraba eyo ku mutimbagano ne mukatini olaba ne katini w'abakulu atya ne basenga osobola okunnyonnyola abantu kati wekituuka mu kisenge ntujjamu empale nebbange netukola ekyo kimanyikiddwa omuntu bw'oyogera ku sompi n'ategeera butegeezi nti abo bwe basibawo sompi n'abeera w'abasenga sinze kozi lwaki mba nnyinnyonnyola nga senga omulimu ateekeddwa ogukola. No, this is very adventurous. I know you want to know. Yeah. To me. Like I want to know how it feels. Muchikola mutya. Katinga go chikola the bow. No fe tulidenge je chikola. What? Yeah. Oh my God. Naye kati Joe, buno obulungi ogumye bukusale mwemu. Tabunna obulungi tabunna bakonsala. And I'm proud buli kimu kyenina ne partner wange gwendina. Jabatindaga yo omuntu avuddeyo naye nga nga balina partner beeyagala naye batugamba mbu wali olina abasajja abagagga naye ng'ogoba bagobe. Baani kino tekiri ku ssente. It's about love and someone ukugatako. It's not about money because you can get someone ng'akuwa naye ng'akukotogera nga you can't do nothing. Banange lwakuba nina akasekere ku liiso naye mbadde njagala okuggyako gaalubindi zino mulabe reaction yange. Shocked. Ate how? I'm too shocked. About what? About what is going on with you and Nash. Nze mbadde ndowooza muli mu content. Okuvaayo n'ogamba already waŋŋambye. Nkugambye. Nze mbeera nsidde mu kumpayiriza. What? Kale bannaye oli so cute. Buno obulungi bwetaagako ennyumba mwe buli. Ejja. Mukwano ejja. Ejja nga mkyala munne yagizimbe ejja wenkugambye oba waliyo omusajja agenda ku love life yange dijja kati nze ntambula ntudde otambula weevuga buli kyenjagala nkifuna weba nti kati njagendako somewhere kukakana nsobola okukifuna ekyo akanyonyo kalinnyirawo paka lwakuba kati nze siri mu bintu byakweraga nti kati buli wentambula posting ebanaye leero ndi mu nnyonyi no but I have the videos nga ntambula nga bamunaye ndi stressed okay tambulamu kati nze nti maama nfunye obulamu obulungi bagenda kunzimbira ennyumba no tekiri na ku bulamu bulungi cause nze no gyendi oba partner gwe nnina tamwagalako ssente nga balala we bakirowooza. Wamwagalako ki? Namwagalayo ng'omuntu then ebirala ne bigobera in life. How? Namwagala ng'omuntu nga wonakera ku makya noyagala bbaawo mulaavu kati ebisigadde ne bigoberera nogamba kati munnange kati tugenda kola kino bwekiti lwakuba abantu kale baluuza. I'm sorry to say that bo balowooleza nnyo kumpi nti munaye afunye omugagga olwokuba alina ssente nti
baluuza tulowoleza kumpi nange baluuza sikuyise buuza kumpayiriza baluuza tulowoleza kumpi nyabo kati omuntu osobola kujja nawe kati osobola kumbuulirira neŋŋano kyuka naye omulala nambulira nenkyuka so that is what happened wamwagalako kubuulirira no sikumbuulirira like ebintu bingi okungamba nti kati okuze oba olina okukola Jowie sikutegeerera tontegeera I'm very confused. How? Sikutegeererako ddala really bw'oŋŋamba nti namwegomba abantu bantu bagamba nga nvuma abantu sina mpisa naye antuza sinagamba munaye omwana omuwala tavuma bwati okay wewe respect yogera bwoti ne bwoti omuntu oyogera n'omuntu omukulu oyogera bwoti so Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero ndine pepigalo angono Jowie bannange Jowie akuze ndudde okumulaba naye olwaleero tuzze tube nga tunyumyamu netutanyumya emyaka emabega mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga oba oli mpeniga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako kujukiza nti abasozo property consultants tugula property ate nga tutunda property tutunda ettaka tulina furniture buli kimu tukirina duka misinde kusozo property consultants n'emitwalo gyo 15 obukinge ku kolotiyo tubeere nga tugitereka ojje ng'omalayo mpolampola be basozo property consultants bokka nsayinza okulaba woman you have grown you look so cute where is your microphone yo yagudde nze bamanyira abantu yenze yoyo sikyuka gwe abantu bamanyi ab'okumitya oli otyanko obadde obuze nkulabirayo ku tiktok ng'okola zi challenge nkola naye sikyabeerako nnyo nga okuze kati obuvunanyizibwa bwakusukkako oba olowooza kino kibi kati oba okwatira vidiyo oteekeyo nga ng'obudde bukukutte oza kubatulaba abatulaba muli mutya mwasiibe mutya emirimu gibatwala gitya wano n'agijja mbadde ndudde nange mbadde ndudde okulaba Jowie I'm super proud of you okuze ayinasayuga oli mwana muto wooti emyaka 2 gikubuliddemu naye okuze bulungi nnyo you look so good abatannakutuukako beetaaga bajje bakulabe Jowie nyimirira ku city square tujje tusimbe line tukulabe obadde otya bitambula bitya bitambula bulungi nasemba okukulaba awo nga wakava mu relationship eyali ekutwala speed Jowie relationship ki eya Cephco eya dokita dear nedda mukwano me and Cephco we were just business partners yeah and he knew that twali tukola business so nothing else mwali mukola business TikTok like advertising and like brands bili zegatta wamu mukole business tewaliwo byakyoncu naye no what nga mwatuzanyira nnyo ku mitego anti kati mulabamu abantu b'okumidya tubawa kiki mwagala okulaba omusajja tavaayo naye najja n'akuyisaamu eggaali ate nga ntusaamu gaali ati tetuli me and him tetweyagalangako we never loved each other so kati ono yenna Katemba yali ku kooti nga mutugumaza Katemba because what I remember sivangayoko mu interview yonna neneyita mukyala we because all that saga yaliwo waliwo yavayo but me and him knew the truth we were just doing business so si kituufu kati ate wano wenajjira eyo ewaka nonyumiza ebyaliwo ng'omuwala we yajja awaka ne keesi ebyo byonna byali si bituufu Jowie watuzanyira ku bwongo anti katola media is not good every time okulaga abantu nti kati nkola kino ba nkola kiri sometimes byonooneka
sometimes byono ate kati wotuula wansi n'ogamba naye ndi ku media naye ninayo life endala eri amba so kati lwaki wasulawo business gye mwali mukola wakati wa Munne because you people used to look good together? Nagisulawo because naye nteekeddwa okweyongerako ate mu maaso cause tosobola kubeera wantu wamu mu kifo kimu cause buli wobeera mu kifo kimu obwongo bwesiba naye buli wokyusako environment oba abantu bobeera nabo ogenda buwaideninga naye kati obeera wamu obeerawo omwaka gwe bagamba oyo aliwo ati aliwo ati oyo takyukako. Oh my God, Joe, you have a very good reasoning, eh? Thank you. Kati wavaayo oti eri n'ogamba nti kankite kansulewo tawero omanyi munnaye Cephco kati brand yekuze kati sikyasobola bino. Did you guys fight? Era ebyaliwo mwabiraba bitujjukize mwabiraba ate era omuntu okugamba nti kati ono muvuddeko cause tetweyagalangako nze naye kati ogamba nti kati muvuddeko ngenze byange tekyetagisa ate mukumala kulwana you to separate tekyetagisa kumala kweyambulira buziina bwammwe. So wakeera ku matanga teekeddwa ate okweyongerako okunoonya future better future. Naye mwana gwe bannange oyinza otya okunkakasa nti gwe ne Cephco tewaliwo kyaliwo bannange omwana nga mwagendanga ku kooti? Me and Cephco never loved each other. Kati nga onabeera ne partner nga mukola emirimu nga mukola emirimu kati nze naye era obukozi osobola obeererawo kitegeera omuntu osobolererawo ate kati ba TikTok abangi abajjanga ne bamubeererawo ne bawaayo ssente so naye wali omukwawo ensi yakuyitanga mukyala Cephco era n'ekiremerako mukyala Cephco mukyala muto actually bakuyitanga mukyala muto but zisavayo neŋŋamba nti ndi mukyala wa Cephco omuto naye media bwekyo bwe yali eyagala kibeere so nga sisobola kubanza ejjukira sennyonnyolako nnyo era kasitooli ejja naŋŋamba kati Jowie oliwo oti oli mukyala muto anyway si kituufu kati it's okay musobola okumputa kyemwagala. bannange ndi very surprised nti wanzanyira ku bwongo okutuuka ku ekyo nze n'omuntu eyatindika olugero n'enzigeeyo n'onyumiza emboozi yonna. Anti kati olaba nga luli nga woogamye nti luli nali muto wali muto kituufu nga ate nga tukola ne Cephco business partner so nga tulansa tugenda kukola wekiti okay nti neweziba interview abantu abasinga tebajja kukujja like TikTok abantu abasinga babawa kati munaye banjagalidde mu kino ekifaananyi tukole ekyo okitegeera but nga behind the camera kintu kirala nnyo. Munnange mbadde simanyi nti nomwali kintu kirala nnyo era nze I kept on believing nti kati Jowie yali mukyala Cephco n'agala n'amuvinga on. No, a lot of people were together but tetweyagalangako me and him. kikambwe ndabika ndowooza nkuvuze speed. Jowie banaye bakuzaala wa? Nze bakuzaala wali musoga? Ndi musoga. Oli musoga sogizi nga muli cuti? Twali musoga mubi naye Cephco ayagala abasoga okola nabo. Dokita tompisaamu eggaali munnange nze ndi munafu nnyo ennaku zino sikyabisobola ebintu ebyo ebyokuwera ennemba ne burandi z'abantu. Jowie Cephco ayagala nnyo abasoga. Oh my God, check my phone. Sorry bannaye. Nange dokita ayagala abasoga. Anti nga wenkiyo muli very active. Anti kati nga wenkugambye nti nze naye twali tetweyagala so olwo olunyiriri si lulimu. We were just business partners so kati wetudda ku love life ye sigirimu. Togirimu. Okay, kale kati tumanye ku Jowie ng'omuntu. Bakuzaala wa? Bakuzaala Busoga? From Busoga to Kampala. Kati wajjadde mu Kampala wakulira eri? No, nakulira eri.
Yeah. How is your mom? She's fine. Nawulirako emabegaawo abantu nga bagamba Jowie okaabiza maama w'amaziga wayagala mukazi munno. Anti kati era bayogerako kye baagala okwogera ate nze ng'omuntu I don't prove. To prove? Yeah, I don't. Just keep quiet. Because nze mba mmanyi ekituufu ekigenda mu maaso so tekyetaagisa kujja bannyonnyola ate munakino mba ngaali mu kooti, you know. Come on, Oli Brand, we need to know. You need to know, but sometimes it's better ebimu n'obyerekezaayo ebyobulamu bwo n'obeera safe oludda olumu okusinga okubibuulira abantu. So bimu like kati nga ffe otubeera ku media omuntu asobola okukozesa ekyo kyennyini ky'oba ovuddeyo n'oyogerako. Naye ng'ekituufu kyeki gwe ne bakazi banno bino nga we nkugambye me I don't prove. You don't. And I don't explain much. Mama tetunyinyonnyoli waliwo ebimu nga like bya munda nga kati gwe ne Nashi mweyita mutya? Gwe ne Nashi mweyita mutya Jowie? nga we nkugambye kuba tulina we twalabirawo media ng'ekutte faya nga mwa. Yeah, a lot happened. Kasta navayo ngambela ku lives and Nash. A lot happened, and it's later even like bonna parliament. The president signing a bill. Like it's later president to sign the bill was because of us. Because Kasta travayo, even the president nagamba genda signing the bill. So. Bill bagisayininga mu Uganda. Siri updated. Bill bagisayininga. Bill yakisiyaga nsayininge. Olimba. Bill yakisiyaga nsayininge kati mugenda kwewasa. Ate nga we nkugambye, that's my business because siteekeddwa kugamba media everything I'm doing. Mbadde simanyi nti Bill osayininge kati. Olaba okusirika like kinyambyeko. Obutakirya oba okukirya? Ekiriwa kyonna. Ekisiyaga. Nese kimanyi what I know. Gavumenti yaffe eva ku bintu ebirimu amakulu ate neebukira ebitaliyo. Because yes, ku media mbeerako ate era sibeerako but kyemba nsanzeko like you know oli asobola okujja kati gokyaza abantu bangi n'akaaba ekizibu ng'olaba bateekeddwa ovaayo muyamba naye nga bali ku someone oba bali ku nsonga ng'olaba nti tezijja kati awo mbeera confused. Tegera basobola focusinga ku like omuntu oba ne bafocusinga ku gwe naye nga waliwo afa wali nga kibeetaagisa nga beetaaga okubeera naye nga bali ku kino ekintu kino you know. So kati gwe ne Nashi mweyita mutya? tulina engeri gye tweyita. Muli ba Luganda? Tulina engeri gye tweyita. Nashi muwala oba mulenzi? Kubanga ndaba ng'enkolagana yammwe eri so type like esuseewo nnyo. Kati adijja kankubuuze osobola like olina life yo abalala gye batamanyi. So kati ojja n'ombuuza ngamba Jowie Nashi mugira mutya nga like sagala kwogera about you know, my life, personal life. Because media, all the media, like media bonna abantu bonna bamanyi mbuki? Bamanyi. Ate bamanyi. Nange ndi ku media naye nze sina kyemanyi kyokola nze mbuuza. Updated because tosobola kungamba nga wawe wamanyira nti we byatuukawo. Update me. Update me. Mwene Nashi mweyita nti abatugamba nti ogenda mu London ogoba kuyamba kula Nashi agenda kutwala kati yakuwasa wedding yali luddawa temutatuwa ku bufaananyi gwe ne mukyala baani aba babyogera ebyo era ku mutimbagano okwo kyobamanyaze ndi okay tuli okay gwe ne Nashi tuli okay happy like everything you see banange kati we munatuuka okwagala okuzaalayo abaana Aisha tewali kitasoboka naye nga kyenyiza okugamba oli mulavu ne Nashi tufudde banayeodekekolole kuba mwana nzise it is okay fenna bwe tutowe tulinanga endi bwe ntyo nga ntera okuba rocket
Jowie, oli mulaavu. Ndi mulaavu. Ndi mulaavu. Katani bwasaawe. Anti nga nkugambye love life yange tulyoke ne partner wange. And era bino bye mugamba Jowie okuza Jowie kyuse Jowie kino ye yakuyambyeko. Kyova nkugamba nti osobola okubeera ewantu kati tusobola okuba nawadija nga osobola okugamba Jowie kola kino wakitembo ekinebwa ekiti ng'osobola okubaako wontuusa kitegeera naye kati ekyo naye sikiina mu bulamu mpaka wena meetinga nti kati partner wange nti kati Jowie okozeewo bubi Jowie you need to work Jowie you need to do this Jowie you need like nga ngamba ebintu ebingattako naye nabeera nga like n'emikwano bisinga olabaye just to the mabega so banange byonna bino byogamba naye Jowie wakyukawo manyi ate life yange mba njagala ebeere private bannange Jowie omusobino nga teguviikako kyona nga taviikako kati mukikola mutya nga wenkugambye oli wano tudde ku national tv eno BBC nkimanyi kwentudde and you're accepting love from your fellow girl. Are you really? As I told you, love life yange is private. Love life. That's why internet watufunyemu like anything over argument sija ku TikTok. Yeah. Sobola okumbuuza ekirala naye kati bannange sompi n'abeera atya kiringanga wonoobeera nebbaawo sigenda kujja nkubuuze nti munaye aziti ebyo bitegeerekeka ensi yonna ebiraba eyo ku mutimbagano ne mukatuni olaba ne katuni wabakulu atya ne basenga osobola okunnyonnyola abantu kati wekituuka mu kisenge ntujjamu empale nebbange netukola ekyo kimanyikiddwa omuntu bw'oyogera ku sompi n'ategeera butegeezi nti abo bwe basibawo sompi nabeera wabasenga sinze kozi lwaki mba nyinyonnyola nga senga omulimu ateekeddwa no this is very adventurous I know you want to know kipya to me like I want to know how it feels mukikola mutya kati nga gwe okikola bebbaawo naffe tulina engeri gye tukikolamu what yeah oh my god naye kati Jowie buno bwonna obulungi ogumye bukusalemu obulungi tebunnaba kunsala and I'm proud buli kimu kyenina ne partner wange gwendina jakatindagaayo omuntu avuddeyo naye nga nga balina partner beeyagala naye batugamba mbu wali olina abasajja abagagga naye ng'ogoba bagobe baani kino tekiri ku ssente is about love and someone okugattako it's not about money because you can get someone ng'akuwa naye ng'akukotogera nga bannange lwakuba nina akasekere ku liiso naye mbadde njagala okugjako gaalubindi zino mulabe reaction yange I'm very shocked. Ate how? I'm too shocked. About what? About what is going on with you and Nash. Nze mbadde ndowooza muli mu content. Content? No, nze sikyakatuka nkugamba kino just ku TikTok mbeerako but sebala nnyo nga TikToker. Yeah. Wachita. Yeah, like eno life kati gyendimu amuke kati nkeera nenzija nenkola nenzigulawo nenkola nenzirayo waka nengamba kati leero tugenda kukola kino bwekiti yonna yakuyigiriza yeah naye kati life ya media sina kyenafunamu apart from kugenda mu clubs kukola biki kutambula nga waliwo akafo wenakusanga ng'olweggulo yeah kozowa mayinza ebyo sibijjukira omanyi otuuka mu bintu ebipya ebikadde oba tobijjukira jjukira kati eyo emabega nalinga depressed you know nga I'm not happy kati ebintu ebyo you know you can't remember that naye Jowie batugamba nti okuva edda walinganga gwe ne bakyala banno muli muti anti kati olaba baani abagamba
biwulireyo ku mutimbagano era mu live z'abantu. Anti kati nze mba njagala omuntu ayogere waleeta n'obujulizo. Kati kiki ekyakusula mukwano ne Nash? Nze life tekyakola ki? Ekyakusula mukwano ne Nash? Yesha ebyo byange naye. Kuba n'abasajja abaleereeta ku nsi. Abasajja nze sibaganye kwagala buli omu abako nekyayagala. Ate era sinaba kuvaayo neŋŋamba nti kiri bwe kityo oba kiri bwe kityo no. Tonnaba mbuno okuvaayo n'ogamba already waŋŋambye. Nkugambye embeera kumpaayiriza. What? Kale bannaye oli so cute. Buno obulungi bwetaagako ennyumba mu buli ejja nga mukyala munne yagizimbe. Ejja wenkugambye oba waliyo omusajja va ku love life yange adija kati nze ntambula ntudde. Otambula weevuga? Buli kyenjagala nkifuna. Waba nti kati njagendako somewhere kukakana nsobola okukifuna ekyo. Akanyonyo kalinnyirawo paka lwakuba kati nze siri mu bintu byakweraga nti kati buli wentambula postinga banaye leero ndi mu nnyonyi no, but I have the videos nga ntambula nga bamunaye ndi stressed. Okay, tambulamu kati nze sirina kikyenneetaaga oba kuyagayaga tudde. Kati ye mami wamunnyonnyola otya ng'ategedde nti gwe ne Nash sompino. Anti kati abantu bangi bagamba nga like sasira maama wo bisinga wenkugambye like tubeera ne families like muba mulina okufuna engeri gye mukwataganamu ne mwogera. Bakadde bo n'obakkiriza n'obagaa nti maama nfunye obulamu obulungi bagenda kunzimbira ennyumba. Tekiri na ku bulamu bulungi kozi nze no gyendi oba partner gwe nnina tamwagalako ssente ng'abalala we bakirowooza. Wamwagalako ki? Namwagala ye ng'omuntu then ebirala ne bigobera in life. How? Namwagala ng'omuntu nga wonakera ku makya noyagala bbaawo mulaavu kati ebisigadde ne bigoberera nogamba kati munnange kati tugenda kola kino bwe kino bwe kiti kino bwe kino bwe kiti lwakuba kale abantu kale baluuza. I'm sorry to say that bo balowooleza nnyo kumpi nti munaye afunye omugagga olwokuba alina ssente nti baluuza tulowooleza kumpi. Nange baluuza sikuyise buuza kumpaayiriza. Baluuza tulowooleza kumpi nyabo. Tulowooleza mu musajja amanya gundi omugagga gundi. No. Olaba kati olaba ebintu bya TikTok. Competition nyingi. Buli muntu anoonya waayita. Ate kati nze engeri patinange gyali kozi era kati nga we bakyogera batya nga onabeera n'omwana nga gwamukozeza. Ebisinga ngenze enkula nga yabiŋŋamba don't do this, kola bwekiti, tokola kino, kola ekiti. Wali tolinayoko okuba ssenga abo baba maama bo okukuruminga in a right manner. No, olaba osobola okuba ne family but nga temulina that time okutuula wansi nti ate have some conversation ne senga ate omuntu basobola omubuulirira naye emikwano gy'abafunye n'abantu okuyiga tekukoma kituufu. Okuyiga tekukoma. Nangola ndi mukulu naye nina byesimanyi. Kati adijja osobola okuba n'omusajja mukama nina adijja nekyo sokola kyusamu okole bwoti bizinesi egende mu maaso. Kiringanga kati nga ojja n'okola interview kati bawo wagiraba nga alaba waliwo ekibulamu nga naye nkulaba okoze bwoti naye kano kekabulamu kola bwoti ekyenzaako otegeeza. Kati musogamba nti basenga tebaliyo balimubuuliridde no kati omuntu osobola kujja nawe kati osobola kumbuulirira neŋŋaano kyuka naye omulala nambuulira n'ekyuka. So that is what happened. Wamwagalako kubuulirira? No, si kumbuulirira like ebintu bingi okungamba nti kati okuze oba olina okukola. Jowie, sikutegeerera Lwaki tontegeera? I'm very confused. How? Sikutegeererako ddala really bw'oŋŋamba nti namwegomba. Abantu bangi bagamba nga nvuma abantu sina mpisa naye antuza sinagamba munaye omwana omuwala tavuma bwati. Okay.
wewe respect yogera boti ne boti omuntu oyogera n'omuntu omukulu oyogera boti so kati oluyimba kana akayimba kuba gwe watukeri abalala akayimba kasofe n'atomo atuuka yatya. My question is atuuka yatya? Bugumiikiriza kati olaba omuntu wokimanyi omuntu okutuuka ku kyayagala oba olina okugumiikiriza naye oba oyagala byamangu mangu tebikola ate era buli muntu yali yagadde okubeera n'omuntu nga mugumiikiriza ng'amanyi kikyayagala. Ate kigaza ky'okubeera mu relationship n'omusajja atalina magezi? Anti ekyo kyengezaako okugamba okitegeera omuntu naye ate na kino si kirungi byosoma ddiini kitali musiraamu si ye gwe Joweria. Nze Joy. Gwe Joy. Oli mukyala musiraamu. It doesn't matter eddiini gy'oba olimu. Buli omu olaba buno obulamu bw'ensi buli omu akola kimunyumira. Anti wenkeera ku makya n'enfa ngenda kuleka ku nsi ate gw'onyumira ate kati nga nze nfudde so I have to make sure after death. I know that but mu buno obulamu bwe tulimu Allah agenda kubuuza wafumbirwani ebibuuzo bijja kubeera wakati wange ne Allah oba ne Katonda naye kubuuza kati naye olaba mu nsi so tobimbuuza kati si gwe Allah naye olaba mu nsi oba oteekeddwa okukola ekikunyumira kozi ogenda keera ku makyofe abantu balege ku nsi obulamu bweyongereyo naye obeera banaye banandaba batya bagenda kubeera batya gwe aba alina okusooka okitegeera kola kinyumira nakimpa mirembe okusinziira bwe twali tumanyi karakita yo ku mutimbagano walinga baneno ba bad girls abawumula amakundi tatu biki kijja kitya nti kati olinga nga housewife atudde mukyala nash eno gyantambulira muziinterview ekitegeeza mwali mundabanga bad girl era bwe waliwo nze what I know okuwumula ekundi okwekuba tatu I know it's normal. Kati tatu ya Cephco wagiteeka waje wali wekuba ani igwe atwali tubawa kyemwagala kati eri wazindabe ku mubiri gwange tebyali bituufu nedda mukwano tebyali bituufu banamutuzanyidde mujja kikakasa mujja kikakasa so kati oli ne wajja naye mukazi wa Cephco nze tebindya cause I know the truth we were just business partners naye gwe tulaba nti oli very cute obulungi bw'okubuwesitinga mu mikono gya mukazi munno. No, I'm not wasting my beauty. I'm living my life. I'm not judging you. No, I know you're not judging me and just to kwogera me and you. Ate era ndikugamba nti obulungi bwange ati mutunuulira ddala mwetegereze bwolabe bwetegereze mukenkuke nyonyola. You're not wasting your beauty. No, I'm what not. Are you doing? I'm living my life. Wow. Yeah. Jowie bannange okuva edda wayiga okuyimirira ku magulu ga biti. Nali yesinyimirira naye patange yajja mu bulamu bwange nenyimirira ddala. I know my rights, I know what tunyinza okwogera, I know kyensobola okukola cause abindabyemu byonna. So you can stand n'oyogera. You can do this, you can do this. So, you know? Batugamba nti toyina mannyo mu kamwa mbu oyina malibo. Anti kati ate endabo gayina. Anti ekyo kibali baagala owulira. Kati bannange omutimbagano nga gukuyisizza bubi from day one. But nze ndi okay. Omanyi ofuna omuntu mu bulamu bw'emirembe all that media thing obirabanga you know. Kati nze kati abantu ne bava ne banvuma I don't care. No, I don't.
For as long as you're living a good life, yeah. Tambula weevuga. No, tekiri ku ekyo okutambula nga neevuga. But I'm happy, I have peace, you know. Oyina emirembe, wawummula. Peace of mind, like buli kimu. Really, Joey, what's the problem? Were you heartbroken? By who? Have you ever been in love with somebody? No. Ng'ogyeko no current relationship yo ne munno Nash. Kati n'abasajja wali obaddeko nabo? N'obeerako mulavu n'omuntu n'akumenya omutima? Nedda mukwano. Nze sijjukira kugwako mulavu. Bo be balinga bagwa mulavu? Era bo be balinga bagwa kozi nze era wemba sikwagala. Wemba sikwagala nkugambirawo sikwagala nze I don't like. Omuntu eyalozaako oyinza otya ova ku bintu ebyo? Mwaliyo nga ndozaako. Kati ogamba abo abasajja be wabeeranga nabo oba baboys ab'edda tewagira? Mbani? Tewabikula? Mbani? I don't know them. Ogundi abanange really nze tolina private life yange. You know? So bana ejo oyo mpadde emboozi sigirabanga love wa yeyo my god wamba sina manya ate wane bava ne bagamba simanyi luzungu mbuno ki musimanyi luzungu kamba kati bano kati Nashi yakusomeseza oluzungu wabula oyagadde erinnya eri anange kubanga nze ddala buli vidiyo zonna z'okola omutaaginga buli kiseera buli budde ekitegeeza obeerayo eyo ng'otambulira why not ataaka okutambulirako naawe kalalamu mbeerayo eyo nyaawo nga nkusambulira you tag her all the time nze mba nkulaba and I'm like naye bano abantu bakikola bati I really want to know like I'm dying cause nze engeri gye njagalamu abasajja tolina wokakasa bannange kati love life ye ebadde tanti kati ombuuza naye kankubuuza ebadde eyo ebadde okay ndeetayo omulala omubuuza eyiye tulabe kati bannange you are so cute mpulira ng'onnuma ate nkuluma bati onnuma nze mukyala muzadde I wouldn't want to see my baby nga afunye mukyala munne. I'm doing something wrong here. I'm living my life, so nkuluma nja. Naye kati mugenda kwewasa. Jowie mugenda kwewasa ne Nashi. Nashi aliwa yampeyo interview. Akomawo ddi? Ani? Nashi. Akomawo ddi? Ntaku. Njagala jja njogereremu waneeno. Olina okwagala omuntu nga waali, so my partner obaali atyo obaali ate this is about love. Ate nze nganze nze wemba njagala ekintu, you know, kyemba njagala. You can't stop me and nze kyemmanya I'm not doing something wrong here. Ate era siri mulwadde wa mutwe, so I know what I'm doing. No, I'm not here to offend you. No, I understand. Don't be just offended. I'm just like, puliranga muli kinzibuwalira okukkiririzanga nze. Kubanga nze nakulabako ne Cephco nga mulabikanga abali mu laavu y'ekimemmette. Kati now I'm comparing and contrasting. Kale tetuli mu love. Nga nkugambye me and Cephco, hey, we never loved each other, so we tukola business, we were just business partners. Naye bannange abantu nga bakwesizaamu egaali ne Nashi ku mutimbagano. Anti kati abantu we bati aba media, like wotegera media, waliwo ebintu ebimu nga tebikyakulya. Kati nze kuva mabega nga bavuma this, so ngamba ozimbye naye siraba bw'ozimbye. Atunaye babi oba just ango gye weekubiramu ebifaananyi. Nze simanya tono. But anyway, you have put on akawaiti akali nice. Bino ebintu by'otulya ebya weight gain bikola bye byakolera. Yeah, nga wali mutono. Bikola. Kati gwogana amagezi wagajja waagokola. Anti nga nkugambye nti kati wofuna omuntu mu bulamu ngaaye ng'akogerako ye alowooleza wala. Alina ebintu byakuyigiriza. Omukyalo ono singa mwagalako magezi okusinga Kyunju. Ntegedde ensonga nedda olaba
mwene oguwundi eno life y'omukwano kiri ku muntu ategeera okusingako nokweyagala ya kati kati osobola okufuna musiru osobola okufuna omusiru osobola okugamba kati kole kino nga teyalowooza kirala naye kati ofuna omuntu nga alowoolezaako wala ate nga nawe osobola okwogerako naye ne mugatta ekyo ekintu so tobola abakampuni ya Jowie Zwane eyimiriddewo abalungi abatulaba tuli ne Jowie olunaku olwaleero Jowie eno mumanyidde mu bintu bingi nnyo abasinga obungi mwamulabanga ku kkooti nga yeetala saga ya Seekawumalu Seekawumalu nno ali mu kkomera jjo mbusheyi Wumalu yakukuluusanya bituufu nze nno nga sibimanyi wowe ebintu ebimuzo gye sijjukira Sheyi Wumalu tomumanyi sibijjukira nange Seekawumalu yakola kyalo omubonereza omwana omulungi bwati tamumanyi sibijjukira kati Shekumawo nze simujjukira tomujjukira eno gye mwagenda batere bakwate dokita kati wowe ebintu byenkugambye nti kati life gyendimu ebiri ebyemabega ebimu sibijjukira life gyendimu ndaba nnyo naye tufudde omwana tamanyi toyinawo wali owulidde ku sheewu yadde n'awamu mbw ali mu kkomera Seekawumalu livinga obulamu bw'abantu abatuufu wali nalinga mu drama 24/7 kino kijja ku media ate kati baguddewo kiri ate kiri buli kaseera kwewozaako n'obeera depressed but kati ndi okay olina obulamu bwo obulisinze ate obumpa emirembe no naye bantu bagamba nti bakowa media nga ndowooza nti media my dear ate era oba tugenda kubeera ku media oleekaanira okwo oba olina okukola ebintu ebikutwala mu maaso oba tugenda kubeera ku media so binaawo oyogera kino ovuma abantu nga tolinako olagawo naye kati nze ebyokukola bingi sikyasobola kujja ku media nendeekanyira ku live long distance love eri etya tubuulire olebedde ku love life yange sikutegeera long distance love eri etya tubuulire ebintu ngumumirira ku botimu nani WhatsApp nebebe nze ebyo sibimanyi ng'omanya ebintu bingi Adija ati nze nkola mu bantu experience gy'olina ate abantu banyumiza kati bakadaama banyumiza boti kati waligambye bakadaama kati eno si love ya London anti kati kankugamba ekintu kino ya WhatsApp ebyo ebintu bya boti nze sibimanyi mbuba ngamba naye badala Adija bambuulira abantu nze nkola mu bantu buli kyoŋŋamba kati nfunye experience ku ggwe ntegedde ebintu bino bitambula bitya when you love someone badde simanyi nti nno gavumenti yasayininga bill byajja ne bitinka kati naye woba oŋŋamba nti asina kyakugamba kati musuubira ddi okuzaala omwana gwe ne Nash ani anaasitula ku babiri gwoba ye oba mwembi lumu ebadala Adija uva ku love life yange ani anaasitula omwana banayenzesengawo omwana mumpita nembuusa omwana tujja njagala ndabe kwoyo omwana ojja kumulaba okuzina ebintu kati byaye ebintu kati byakyukamu bajja kukola Uganda yeri emabega naye musesigazakyuka bajja kukola batya bagiyitaani bye bino bye bagamba omwana wa mpiso naye onoonyereza buliko okamanyiza onsobedde kati nawulirako anene opuresenta omugobaga nti omwana we wa mpiso kati bajja kukola ebyo ebyempiso nani yenna gwe bagamba nti babikola nabiwulireko ku mutimbagano abantu nga babyogera so when are you hoping to give birth baby kati kukola sente okyakola sente anti si kirungi kuleeta mwana nga ate togenda muwa buli kimu kyayagala olinayo ku baganda bo yeah I do kati yegwe ow'enjawulo mu baganda bo bonna right what do you mean like your kid sisters are married siri wanjawulo kuba nnenga bo
because tewali like sinanze kyanjawulo kyenina ate bwe kye batalina. Ngamba okubeera mulaavu n'omuwala that's normal. Ate nga sinaba kuvayo ne mbagamba nti kiri bwekine bwekiti gwasibye gwandika nkugambye that's my love life. You know, like when I look at how cute you are, it is very hard for me to believe. You have to believe because nze siraba kintu kyanjawulo kiri about this. Nengeri yokajogera sawa kintu kyanjawulo ndabira ddala mukyala gundi ng'atudde mu maka agateredde gaggadde oba mukyala dokita oba mukyala engineer nedda mukwano mukyala Hopkins olemedde ku munno ono omulumisa ne kasikonda agenda kundabeera ku mutimbagano njagala pawundi 100 ayagala pawundi anjokyeyo bannange babonjomera bawafa anjokyeyo otisangako mutimbagano bawaffe mugamba njokyeyo. Life has really changed for you. Twakulaba ku mutimbagano there's a way how wajjaawo ne mujja ne mutabuka kyavaamu ne all of a sudden n'obulirawo ddala netuba nti tukyakulaba ono ng'ogenza ofunye enku ekitiiyo n'omusenyu okola ebikuzimba kati olaba nali nga ku mijja naye nga sina kyeneeyongerako sina sobola kumpabula nga emwandabanga nga nvuma abantu this nina kiteekako ekkomo. Kati Jowie, first time your parents finding out nti gwe ne Nash muyina enkolagana ey'enjawulo, how did it feel? Tubuulira amazima agatali gakwekweka. Parents need to know how to talk to their kids. Abantu banenya bazadde baffe naye nze ndi muntu mukulu. I make my own decision. So wano siraba ukingira mu family siraba mama wakigira mu kuba nze Wasn't she heartbroken? As I told you, my happiness first. Yes, family yange njagala but my happiness yesooka. Ko sigenda kubeera na family obulamu bwange bwonna no. So obulamu bwange sanyu lyange kyekisooka. Bannange Jowie okozesa amaanyi mangi. Amaanyi si mangi. Oli very empowered. Totya namo. Oli very empowered. Like to know what you want. Obulamu buba bugenda kutambulira bulungi. Gano si maanyi just kwogera kyenkulira. Kyowulira muli. Kyokka oli mukyala mukakamu wennyoolinga ekyokulya olinga bisikiti ali awo ali ready. Ne mukakamu era abasinga ebantuukako beewuunya nannyo. Ekyo ate munaye tukumanya abamu bamanyi n'empisa embi neraga si naye wantuukako mwatu beewuunya nannyo. So bwe kityo bwe kiri. Banayo mwana Jowie wuno mutuuse. Ate abantu era bennalinga musuneko bwoba yeyeddala n'osunako. Olaba kati adijo osobola mu bantu naye nga ne beboogera labanga tebikwongerako. Naye kasita obeera n'abantu nga banyumya nga banyumya bizinensi banyumya nti kati we need to do this naawe era kyekyogenderamu ekyo ekiti. Kati wakola decision ya kugejja. Lwaki wakola decision ya kugejja? Wali Jowie abantu nakulaba ogamba ku live nti wali toyagala butono like you were suffering. Omuntu abeera omutono talabika age. Wabeera omutono nga oba alina byayagala okukola oba ebintu kati nga nagamba nti njagenda ku trip era bambuuza balinga bambuuza olina emyaka emeka ozenaani ani akuliko so kati oba obutono oba neogamba nti kati omuntu ayogedde naye kusimuula Jowie kuwanya nangira ebiti naye nga wakutuuka kagamba ddoboozi ddala tezimusaana sente nga tuvudde ku ssente balinga bazimpa
but kati nga wenga mbwera omuntu wakutuka kama eddoboozi nno libadde ddala obadde oyogera ng'omuntu omukulu naye munaayo you know so oba olina ofuna ku mubiri ne egiyo oye okubanga ofaanana egiyo kati olina emyaka wegiti nokifaanana kati owezezza emyaka ng'emeka gyo nina 2 you're now 20 yeah, I'm 20 ngenda kuweza 21 banange ng'okyali muto okuva ku basajja Jowie basajja ki bennyini munange ebira ddala ng'okyali kibeebe nekibeebe tolina kyewalabye justingambe ebintu wabikeera bukeza ensi wagikeera yakeera okukuba obuswani kati wakulira wa oli planned kid how was life ng'okula life osobola okuba planned kid osobola okutabira planned kid kuba n'abaana abagagga era babonaabona ate era famire yo newebanga erina ssente oba togenda dependingira ku ssente za famire yo manyi abantu bangi abagagga naye nga abaana baabwe bali butabika oba olina okukola ezizo abaana bameka ababagagga naye nga ayino tebalina mugaso nga banywenzaga biki naye kati okulira kale muba kati nze tulidde nnyo mu bantu biki the experience gye bandaze okitegeera ekuyambako in future naye kati oba planned kid byonna ogenda kubimanya banaye wali olina emikwano mingi naye gyonna sikyagiraba Jowie watukoowa bannaye wakoowa abantu si kubakoowa naye obeera n'abantu ne bakuyigiriza nomanya wawe olina woogwa kati nze nabeeranga neŋŋamba nabeeranga n'emikwano nga tegiŋŋamba kituufu nga mingi ekituufu otegeeza ki wali olinamu byokola ng'obikola mu bubi nga tomanyi no kati ng'ebyo ebyokuvuma nze wavumako ovuma ndooza kwolwo nali siri kulayi banayadija wavumanga nowaana erisiiti nga babanayo omwana era kasita bakulabe naye Jowie oyo kyokka wali ofaanana ng'omuntu omusirisi era ndi musirise maybe bino pressure ya media my media ina ekuwa that pressure kasita otunula mu ssimu nolaba following ng'erinnya ng'otabuka following nze saakola because of following no nakolanga byenakolanga just nti bwebwe obulamu bwe nalimu baalinga tebakulabula ekiki kye walinga naye nawe balinga abavumi ate era nange nga sikirabamugo kati ngaegyo emikwano gyanakubawo eggambo nga ndabamu olaba yetakinamu buzibu olwoozi so ng'ogumirayo naŋumirayo naye kati okufulumya ekigambo nti kigambo ekitimba mpulira n'ensonyi kyogera you have really turned into a nice woman nti nveyo nga mbaolinga bandaba nti waliwo omuntu aba alina ge gyagenda okundabamu omuwala nedda okuze kamaama okuze kituufu lwakuba justin nze nkinamu obuzibu ekyokuba nti nga okola akabina nvamu yakola ebbina ala omwana wasabudde nawe oli omukola baga nti kalina kalina akalabye naye oyagala nyogereko oyagala mbeere ntya banna jini ziremu okuntuuka obadde otya zangu okole wato sabudde just ngambe zangu okole ebbina sikugambye nti tolina olina ndirabe naye yongerako kuwagire jini ebo jambale sokoleete kanene akantu ka Jowie akebbina ndabe ambuulire kakola katya ngenda kwegulirayo kamu munaye nkoye okunvuma nti sina kabina leeta akantu ako ziziri ezo ze ziyinza omukola ate wangambye zino okola ne jini nja kuba kikambwe Jowie's body and beauty store booty pills the perfect best for you bannamanyi nti katonda bwakola nga tolina bbino oba tolina ebintu babigonzaamu kati n'omutono asobola n'ebiryo byajjanga omize buno nze nali mutono wandaba nga adija of course nakulaba neewuunya aye kati gwasitulamuko ku byuma okola ku jeeru tugenda kukoma eri
Sagala nnyo ddene. Olekera awo kasita otuuka ku lyoyagala ng'olekera awo. Kati weetaaga obukebe nga bumeka okuweza lino lye nnina. Waliwo tusinza n'omubiri gw'olina. Ejinzi z'omuntu. Waliwo n'abakozesa weeks 2 ne lijja. N'ennaku ng'ogolera. Kati bw'amira alina okusikootingamukko for some days. No, waliwo emibiri nga gyo ng'omira ne kajja. Nekajja nga togenze na mujimu kwemera. Naye bannange eddagala lino likola otya Jowie ne libeera nga akabina kajjako nga wazimbako awo wokka? Kisinziira era telizimbye omubiri gwonna. Nedakwa. Nze kwewunyiza yange olina nnyashi. Naye bannange Jowie eno empeta si engagement eno. Nashi akwengaginga. Owaayo tolinesonyiwa. Kale katuddeyo ku booty pills. Kati zino ozikola mu kiba tugamba ebintu byonna ebigeza birimu embizi. Kati muno mulimu kyono habo? No, oyo si habo but simbi. Ozijja UK? Wenzijja okulanga ekintu mala kikozesa. Nemanya kikyenanga n'engeri gye nina okugambamu okikozese. Simala gajeri nenkuguza nga sisimanyi ngeri gye kikolamu. Kyova amaaso okunyonyola nti ezo kabina. Otwala syrup eyo ogenda kugejjako wansi nti esinga kugira wansi ate ya habo terina buzibu bwonna. Kati yo syrup ogiteeka mu kimu mazzi? No, just okwata obusanikira nga bubiri noyuwayo. Nonywanga bweri. Letangira be bannaye Jowie okuza otandise n'okukola bizinesi olina kampani nnamba egeza abantu. Kati eno syrup ogira Modern Beauty Store weight gain syrup oyiwa muno ng'onywako. Ogenda olanga akabina kajja kazimba we boom. Tekazimba ogaininga naye mpola mpola. Full figure muguliddeyo kamu. Nanti yavuma nsina kabina ate yatakalina. Muguliddeyo kamu okuva wano era saawa yonna njagala omukolere delivery si mububi. Nze kasitoma amatatu. Ate gyansita mu bintu byo. Muguliddeyo kano. Ako ebbina ako anti yagala nze siina. Agenda kukola bbina lyokka. Njagala akole ebbina yenkana eryange. Yagamba abantu nti siina kabina oyo kukola Jennifer. Kati ensi yonna netandika okumanya naye ndirabye olina mukwano. Naye kati kano full figure noonyeeko nka mugulidde. Akuwulidde omulango ogukubye. Jennifer noonyeeko nka mugulidde kakola bbina ayongereko ku lyalina. Wali tomwagalawo? Siryagala eryo njagala ayongereko. Anti yagamba abantu nti yenze siina kabina ate nga it's opposite. Kati njagala mugulire kano akabina. Oba gwe tokalaba bulungi. Tekaliiko. Tekaliiko. Ani Jowie, mbuulira eddagala lino olikola otya? Olijja bweru? Olijja Bulaaya bannaye ogenda kukola ssente. Abantu baagala nnyo ebivudde emitala w'amayanja. Kati era oba olina okugula ekintu ekikola. Bano abaana ba TikTok basabula munnaye. Apart from this, what else do you have? Kalikachi, leta ziriere. Weight gain pills. Leta ako hip butt enhancing. Leta ezo gummies zaki ndya nnyo gummies. Ana hips. Zino ziteekako amahipu ngaagange ate zikola. Kati wemmira nyinza okweyongerako nga sikyatuula bulungi. Ogaya ngaagaya switch naye ogaya kamu. What about this? Yeah, even that. Naye ekola Kati bbina. ogatta this then kano. Ate kisukka. Bw'ogatta buno bubiri kiyitirira Yeah. Bannaye abakyala tobeereyo na lubaawo jangu package yino omwana agejjako kabina koko beere straight no. Wow. Omira kabina ne hips wezijja. Bannaye Jowie okuze. This is amazing. Thank you. What? Bannange ba TikTok ono omwana omuwala yabaleka mayiro. Temukyasobola kumukwata bakwano. Kozi okujjako okubeera ku live ne mumuwogganira ekyo mukisobola. Naye wano kati abayiseeko ono pezo. I know this for weight loss. Yeah. Ate akola bulungi nti n'oba osala lubuto.
sala lubuto togenda genda mutoyi okola emirimu gyo nga yoke. Lwakuba alumise ennyonta. Oba olina okunyonyonya amazzi. Made in UK. Bannange kati ebintu bibeeri direct ew'omwami waffe nga bituuka mu Uganda. Annange kyokka habo oba tokozeseza syrup bano abaagala mangu mangu. Naye munange okimanyi nti I don't believe it. Nze ndabanga gwa nnimba ebyo ebyagundi nedda si bino. Ebyo ebyagundi. Ebya weight gain. Ebya Nash. Nti mwe muli ba pattern. Nze otulemedde ku ebyo nze gyantulaga business. Tudde ku business. So, zino bannange ba TikToker Jowie temukyamusobola ge mazima okujjako okubeera ku live ne mumuwogganira. Era bagenda kumpogganira. Temusobola. Ayina edduuka, ayina emmotoka, ayina buli kyomanyi. Kati gwe munayi simanyi kyoliko okulinda okwekulaakulanya ebintu byafuuse bizibu. Noonya abantu baagala nnyo okwogera okusinga okulowooza ekibatwala mu maaso. Tekibi. Naye kositobera ng'owoggana ng'olina kyeweekolera it's okay. Tetukuyinaako buzibu. Kati nze olaba abantu bali ku TikTok oli wavaayo ng'olaba akulaakulanye basobola okuvuma oyo nogamba bannange. Mumuyinawo kati kale buli mulungi bamuvuma. Si bulungi buli avuddeyo ne yeekolera mbwagala kutandikawo ekintu kikyeye nga ye bamuvumanyi. Which is not good. Kitegeera. So kaganja samire luno naye kyokka. Kati ate buno obuugi leeta leeta products za Jowie. Porridge. Ono porridge waki wa weight gain akola ne ku baana. Oba w'abantu bakulu. Olina ow'abaana. You should do for my son. Njagala ayongereko ku kilozi wakuba nti era kale atambula akoowa. Asaba mumpira kati ningatandika okukoowa. Not really. Si amaanyi just yeewe omuntu. Yoweesha egyo. Eno ye weight gain kati olunaku oba onywa otya? Olunaku sonywanga n'ebikopo bibiri. Ebyobuugi? Like oteeka amazzi agookya n'okuba oba olina ofumba? Ofumba ng'obuugi bwa bulijjo. Kati eno eyinza kumalamu like how many days? Nati kati opima ebijiko 2 ku 3 cause akwata. Akwata nnyo. Kitegeeza n'ejjiko emu omuntu omu ekikopo kimu eba emala. Eba emala. Olina okwongeramu ku mata? Ofumbisa mata gokka but anti kati bano aba quick results. Oteekamu amata. Ofumbisa mata gokka. Okay, kati oyongedde mu mazzi. Atuteese mu mazzi then nga ofumba bukwafumuko. Bannange ebintu by'ensi Katonda yamanyi bw'abikola. Abamu basitwagolinga kusala mubiri, abalala baagala kugejja. Ensi teyenkanankana kati yabona omunaffe ayagala agejje. Ndoza tumugulire ku buno obuugi anyweko. Ajja kufuna omubiri. Anti kati munnaye oli kyaba ayagala ate omulala takyagala. This is a very good investment. Ani akuteekamu ssente Jowie? Tubuulire. Omwami waffe mu London. Omwami waffe mu London yateekamu ssente. Oba olina gundi emabegawo. Olina ekijinja emabegawo. Jowie bannange. Munnaye omuntu wakulaakulana yeetunda nedda mukwano. Ng'oba weetunda ssente omulala naye yeetunda. Bakugamba nnyo nti weetunda? No, but ene Kampala y'eŋŋombo. Y'eŋŋombo kati ate osobola okuba kukiweekoledde oyo yeetunda. Bwekiriera ku mutimba kalongo. Kati so munnaye. Bannaye bakyala banno babakubye embaga bakyadde ewaabwe gwe tobyegomba. Ati buli omu abaako n'ekyayagala. Togenda genda bakwanjula enkulaba nti bakwanjudde nange njagala okunyanjula mba nina bingi ebyokkolawo okwanjula tekunnaba. Naye wadda mu competition oba togenda kummalako. Naye okyali muto kati 20 years. Kati okyalina emyaka emirala 10. Well and good. Nze mbagaliza kisinga mu bufumbo. Baba batugamba emabegakawo nti wali ogenze UK wakomawo? Nga wekugambye nti mbeeramu ne stress zange nentambulamu nomala nodda. Simala nenkomawo. Abantu bwe bagenda UK baagala kubulirayo, gwe toyagala bbulira eyo.
nate nga lwaki babulira mu nsi etali yaabwe obeereeyo otandika obulamu gwe saba ogendayo n'okyala n'ovaayo maama ofuna obulamu obulungi waliwo ebimu nga just ensi ogendagenda okyalayo bukyazi just obeereyo koveeyo nange ejjo babagamba nzowanyerano waliwo obulamu kati ati ofuna sente wa sente sobamba tosobola kutambula nsi zoyagala nga ogamba nti njagala ensi ogenda embeereyo konkomyo nsobolera ddala nga kyekyengezaako okugamba I'm super proud of you lwakuba Justin kulinako obuzibu tolina buzibu bwoninako naye ebisigadde byonna ku gwe mbyagala ate nnyo nno ate balirabika bulungi walonda ka pink color. Yeah, so kabi pink and gold. Yeah, looks very nice. Your upper looks good. I know. Yakolera interior designing bambi yalikola bulungi. I love you. Anango ono gwe tuli naye olunako olwaleero bamuyita Jowie ate nga tutudde ku Jowie's Body and Beauty Store. Abaana bangi babaddeko ku TikTok okwo bazze bakulaakulana mpola ogenda okulaba omuntu akikubidde nno ddala nga takyali wa bulijjo nawunyisa okulaba in just a few years weevuga abaana nga tebafokasinga ku future yaabwe. They don't focus nti kino sobalaba oli asobola okugula emmotoka oba n'azimba n'abaana abalaga n'agamba mpate tumulaba nga tumanyi talina kyasobola kwekolera so no. Kati Jowie bannange kati kyagenda mu bbaala si kyembeerako ennyo nga luli bwe nalinga lubeera lwa lumu n'ogendako oba kati ebbaala nga mbazaamu ogenda mu bbaala nga nsobola otuula wansi nesooka ngamba nti kati nokola obuugi bwo kino kyekibulamu oba kino naye kati ogenda mu bbaala ospendinge sente zewali spendinze wetwalako auto emisana notuula mu kifo noolya ebyokunywa then you go back home. Nze bbaala sirabayo kyokyo kyamaanyi kiri okujjako spendingirayo sente nokeera ku makya nga toyina ananga omwana wuuna akuze kyokka ng'akyali muto bino bye twagala lwakuba nze Jowie simwagalako ekintu kimu bwekiti akimanyi kyesimwagalako ekiriwa ekyamukowaffe mukowaffe ow'omulandani samusima nze nga senga w'abaana nani akuwa obwasenga aditi ibwe wadde omanyi tusoka okujubira ku media oliagayo mama nze nzeagala ekyo kyamba gosenga wange oba tata oba mmanyi amba naye banaye bantu boku media beewa eddembe w'abaana nze muko waffe just ow'omulandani oyo senga sinaba bbukuwa Anyways, Jowie ngenda kusiibula. Thank you for welcoming me here. It's been a very pleasure meeting you again. Nali manyi wangobeera nga natawakkala mu bulamu ne ngamba okay I have that. Nga nkugobera ki naye mbadde nsanyufu okwogerako naawe. Thank you. Netunyumyako mbozi anayo okuze ngenda kusapootinga nkuguleko akasawo manyize wengenda wantu saagala nevaayo omuntu nga ate n'abakyala mute mugule obusawo as in handbags ate bulungi you have seen the bags nungi mugenda kakwata ogenda mu club nga gwakayina nze sibulabanga peni era kituufu nange mbadde sibulabangako nsimyeko aka orange wenakakwatanga nkutaaginga olina okuntaginga bagule nkutaginga oba mbagambe nti no yego wampa eddagala erikola akabiri ale kati waki obagamba nga nze sinze yalikuwa kubanga saalikozesa naye nyinza okozesako nenyongera nebyo tebikola to get someone ate olwedayina n'omuleta mbwe yakozesa ekintu kyo kiba beta nawe n'omuwa ekikyo nekikola kati bajje bafune weight bajje basale emibiri lubuto hips kabina
bakole ne syrup mujje mukwate obusawo obulungi abantu balanya obusawo bweyemu owine si mu bubi obusawo bambi obwomowino si bubi naye obwawano businzeeko bambi abantu banjagadde bazze ne baggulako bagula ku mutimbagano okwo kwonna bakkiriza bagula bambi bakadama bagula baani ebintu byobiteekako okulayibwa abantu ne babigula I do era nembiteeka ne ku status zange so come and support me ebintu byange byeyogerera that's nice kale bannange mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga nze Hadija Kigozi nga bulijjo ngenda nkyalira ku bantu bange ab'enjawulo ekyo mukimanyiko naye ngamba sibula mbajikiza nti Cephco property consultants tugula property tugula ettaka ate tutunda property tutunda ettaka ku mitwalo 15 osobola okujja mu Cephco property consultants n'obeera ng'osiba ku polotiyo tulina poloti okuva ku kakadde kamu okwambukira ddala waggulu tulina ebizimbe bya buli kikaffe tutunda buli kizimbe ate tugula buli kizimbe tunoonyeko ku namba yaffe y'ensimu gy'olabaawo wammanga tubeere nga tukwasaganya bulambalamba woba olemereddwa kuba ensimu gamba nti Cephco property consultants hello njagala kino oba njagala kiri tujja kubeera tukuddamu bwe kiba n'ekyo kiganya eddukako kamuliro odyawo ekiweka ojja kuba otusangayo banaye munzikirize mbasirire nze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum